natandika okutegeera ng'olwedde ne muzeeyi naye mulwadde nga ne muzeeyi naye mulwadde kati sigenda kukkisa naye bazadde bange bafa siriimu bafa siriimu era gwe baakukeberanga oli mulamu era gwe nalinzirako ye yafa kuba yazaalibwa nawe ye yafa tumuziika nga mukulu ye yazaalibwa naye ate be yakula n'agattamu nabuno obuweye nga ye bwe yeefunidde so naye gwe baakukeberanga oli mulamu nkuze bankebera kati wasigalawo naani nga bazadde bo bafudde nasigala ne jjajja wange wange yali musajja muyizi oba bano abayizi obamanyi bano abayizi abagenda ne bayigganga n'ayigga akamyu n'akaleeta ne mukafumba kati be yagendanga okuyigga kolo yasanga timba nga be yagisanga ng'agitema ng'agitta ng'agiwalula ng'agireeta mpaka waka ate maama yali lubuto kati waliwo okulowooza nti kirabika timba eyo ye yakuviirako obuzibu nga kyekyo nkuze nkirowooza era kyenkuze mmanyi okuva lwe bakiŋŋamba sitole nenyingira mu bwongo nti taatawo yatta timba n'ofunawo oti ekizibu ku mumwa kati bba abakulu banoonyerezaako taatawo yanoonyerezaako taata akageri kekiri nti yabeerawo kakaseera katono nze namulabako akaseera katono nnyo tegeeza taatawo omusota bwe yagenda okugusala ogambye yagwetikka n'aguleeta awaka yagwetikka n'aguleeta ewaka nga maama we ali lubuto ate omusota n'agulaba kati yali aguleese nga gwe mugenda okulya saamanya naye nga bw'omanya abayizi nti bagenda mu nsiko okuyiggayo kyasangayo yadde tebakirya kyakola ki kyatta naye oba tagenda kukirya yakireeta kwegamba bayinanga oba kalombolombo oba gabeeranga malala sima okukiyita omuntu okyegomba nkyegomba nange ntuule mpita omuntu nti maama mugambe nti njagala kino muloopereko okwo nti gundi wuulya nkoze waati naye tekyasoboka banne omuntu aliko obulemu aba talina musango naffe tulinga mmwe leka kundaba ate notandika kunsosola busosozi tondaba n'onsosola kuba bwe bakusala omusaayi ogukuvaamu nange gwe gunvaamu abaana gye bali eyo abatasobola kwogera ne bawulira mulanga gwabwe gye bali eyo naye leka nze mbayisizeemu eddoboozi bannange naffe mutulageeko nti mutufaako okwo mutulageeko bwenzija nenkusaba omulimu siraba lwaki obeera ogunnyima kubanga ndiko obulemu ng'ate ow'amaanyi agenda walina anyakula ekintu kyo so kayimba kano bakayita nsabo nyambe nzize gy'oli sebo omulwanyi w'entalo buli kye nali nnyina kyange munange kyonna kyazaawa fuba nnyo kubyerabira zibiriza amaaso nyimirire kyokka buli bezibiriza abe nti munange nga maziga gayiika nyamba bannange akayimbako ka gospel kalungi naye kajjudde ennaku. I'm so sorry. Omwana bannange akaaba buli kiseera. Omwana akaaba simanyi oba nswana okumalako interview n'ono omwana kuba kati essaawa eno obeerawo oti? Essaawa eno nina akalimu kenkola. Kola mulungi. Ndi security guard. Nina omuntu gwenkuuma atwala baana wabweru. Mukuumirako hositeero n'abawala ababeeramu omwo. Tuyambagana mpola mpola. Oyinamu ku bikonde ebiwera?
olaba kujja bwese kobadde tompona izo badde tesaa kumpona wankabiza dda amaziga nga toyagala yadde n'okusekamu olinamu ku bikonde ebiwera olinamu kumpi obwa security guard obukola otya mukama yanyamba buyambi oba olina bookola nabo nyina bembeera nawo bemukuuma nabo oliwo wekka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Hadija Kigozi njagala nnyo okuyambako ku bantu. Ndi ne Ruben Montana olunaku olwaleero ababadde bamulaba ku TikTok awo mutulage Ruben abantu bamulabe. Ababadde bamulaba ku TikTok awo mubadde nga mumulaba. Banaye Abannayuganda muli very toxic. Omwana nazenga akuba omulanga ng'akola videos ng'akaaba nga mukitwala for granted kumba alina obulumi ku mutima. Tuli wano olunaku olwaleero okutegeera ku mboozi ya Ruben efaanana etya. Nalabyawo Abitex nga amunoonya, nalabye Liam Voice nga amunoonya ku challenge ya Cry Baby. Mpozi ate nze namulabira ku Spy owa Changing Lives. Nsazeewo olwaleero tubeere nga tumukyazaako. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Njagala okubeebaza bannange nti mwebale nnyo okutulaba. Bw'oba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Ruben, nsense okulaba. Kale madamu nange nsanyuse nnyo okulaba. Oli otya? Ndi gamba otya. Obulamu bwe butyo butyo. Sijja kugamba nti bulungi naye butyo mukama akyankuumye mpola akyankukumye. Wati bwe wazaalibwa? Benti be nazaalibwa nange nagenda okwezuula nga ndi wenti. Oli bwotyo. Ka video ko akagoyinze viral ku TikTok ng'okola challenge ya Liam Voice. Kayinako engeri gye kakyusiza obulamu bwo? Ka video ako sijja kugamba nti tekabukyusizza naye kalina kye kannyambyeko kinene kubanga abantu basobodde okutegeera abamu basobodde okutegeera kikyempitamu era ne basobola okuntuukira bategeere kyekituufu ekiri emabega w'amaziga ago gemba nkaaba. Kati gwe wakulirawa? Nakulireyo mu kyalo bayitayo Butambala. Emboozi eri etatunyumiza emboozi. Nakulira mu maka agali amaavu agasemberayo ddala era maama wange ye saamulabako. Tewalaba ku maama wo? Saamulabako. Yafa nnyina emyezi 6. Oba tomulabyeko? Saamulabako. Simanyi na kifaananyi kye bwe kifaanana. So nasigalawo ne taata wange naye mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo. Bro, wakulira mu maka maavu? Kulira mu maka nga maavu nnyo. Nijjukira n'ennyumba gye twalimu nti ennyumba yali nga wansi ttaka, kulofa esooka wansi nga ttaka neekoma waneno weeti. Naye nga weetandikira ogenda ku mabaati ssanja. Kati bwe baakuzaala baafaayo ne bakukebera kiki ekikuluma mu mannyo? Oba olinamu obulwadde mu mannyo? Oba tebaabulabirawo? Wabula sijja kulimba kubanga sisuubira nti bantwalako okwo mu ddwaliro nga bw'omanyi ebintu by'omukyalo ate nga ne famire teyeesobola. Sijja kulimba. Bo baakireka nga balaba kiryoke? Bo baakireka awo okukakkana ate abazadde bonna ne bafa ate ne bakindekera. Kati baakugamba nti buzibu ki obwakutuukako? Sitoole zaayitingananga ne baŋŋamba nti muzeeyi wange yatta Timba. Muzeeyi ki? Taata wange. Mbu taata we yatta Timba? Omusota yagutaata gwali guze mu nnyumba? Anti muzeeyi wange yali musajja muyizi oba bano abayizi obamanyi. Bano abayizi abagenda ne bayiganga
n'ayigga akamyu n'akaleeta ne mukafumba. Kati be yagendanga okuyigga Kolo yasanga timba nga be yagisanga ng'agitema ng'agitta ng'agiwalula ng'agireeta mpaka waka. Ate maama yali lubuto. Kati waliwo okulowooza nti kirabika timba eyo ye yakuviirako obuzibu. Kyekyo nkuze nkirowooza era kyenkuze mmanyi okuva lwe bakiŋŋamba sitole ne nnyingira mu bwongo. Nti taatawo yatta timba n'ofuna wooti ekizibu ku mumwa. Kati bba abakulu banoonyerezaako, taatawo yanoonyerezaako. Taata akageri kekiri nti yabeerawo akaseera katono. Nze namulabako akaseera katono nnyo. Abantu abakulu bamugambanga nti genda yowatidde timba ofumbirewo ekijjulo, bakiyita kijjulo, tekewo amagi na biki nga omanye era ebintu by'obuwangwa. Omusajja yagaana. Taata we yagaana. Mbu yawa nsonga ki? Bagamba lwaki? Tebalina kye baŋŋamba naye nti bamugambanga nga kye bamugamba takitwala nga kikulu. Twala nga kikulu. Kati eyo balowooza nti timba nti taata we ayinza okuba yatta spirits, yatta omusambwa oba omuzimu. Kisoboka. Guba muzimu nti oba yatta omuzimu eyo mu nsiko. Kisoboka kubanga babeera nga yatta timba ate n'ekizuula ndi wenti. Kitegeeza nti waliwo kakushoni maaka akaliwo. Now, my boy, let me tell you this. Kati kino kiri mu bwongo obwo essaawa eno. Naye nze wenjogedde ne Spike makya aŋŋambye nti mwagenze ne mulaba omusawo ne bagamba nti olina infection era weetaaga surgery. Kati nsaba Katonda akuyambe kino ekya timba kikuve mu mutwe newankubadde n'ebyo nabyo gyebiri. Nabyo gyebiri kiyinza okuba nga omuzimu gwakuyingira. Omuzimu ogukuyingira guyinza okuleetera infection, si kyo? Olowooza ki? Kansabe Mukama kibeere nga kirwadde kisobola okujjanjaba. Ng'abasawo be baatugambye nti kisoboka okujjanjaba n'enzirawo bulungi. Kati bwe kiba kisoboka okujjanjabwa kitegeeza si timba. Kuba bagambye basobola okusala ne batoolako ennyama yonna ne baddamu ne baseetingawo. Kuba kati singa katugambe timba ne bakufunira abasawo b'ekinnansi ne babatwala taatawo we yattira timba nga singa wali wajjukirawo ne bakolerawo emikolo egyo, ky'ogamba oyinza okutereera? Sisuubira. Kuba ndabanga ebbanga ddene. Sisuubira. Ebiba bbanga ddene nnyo. Iba bbanga ddene. We toseeka. Omwana atunnyonnyola ebya timba. Mbuuziza kizibu? Nedda. Anti njagala okutegeera obulwadde buno obuluma omwana ono. Nze nakula mpulira bagamba nti waliyo abantu abazaalibwa n'obwo obulwadde bw'amannyo n'ebibuno. Era waliwo n'abazaalibwa nga balina baguyita ripped mouth nga wano weebikudde just ne batungawo. So abaana ab'ebizibu bwe biti ebyenjawulo mu Uganda oba mu nsi yonna bazenga bakola ki? Babeerawo. Kati ye omwana bakimuteekamu nti taata we yatta timba ne kikula nga kimutokyaringa omutwe. Okimanyi nti omwana ayinza n'okyawa taata we ng'agamba lwaki tatange yatta timba laba wenfaanana. Robin, kati abasawo bagambye bati? Abasawo bagambye kisobola okujjanjaba. Osobola okuwona inshallah kankusabire Allah akuteeremu baraka. So kati maama wo bwe yafa ku myezi 3 taata wo n'agamba ki? Akaseera ke natandikirako okutegeera. Natandika okutegeera ng'olwedde ne muzeeyi naye mulwadde. Nga ne muzeeyi naye mulwadde. Kati sigenda kukkisa naye bazadde bange baafa siriimu. So sorry. Siriimu. Era kati gwe baakukeberanga oli mulamu? Era gwe nalinzirako ye yafa kuba yazaalibwa nawe. Ye yafa
tumuziika nga mukulu ye yazaalibwa naye ate be yakula n'agattamu nabuno obuweye nga ye bwe yeefunidde so naye gwe baakukebera ng'oli mulamu nkuze bankebera kati wasigalawo naani nga bazadde bo bafudde? nasigala ne jjajja wange naye ng'embeera nzibu nnyo. Ng'embeera nzibu? Newe nabeereranga ne taata ng'embeera ekabya bukaabya maziga. I'm so sorry. Kuba twanonyanga ekyokulya ng'enjala egudde ng'ekyokulya tewali. What? Ne tugendanga mu nnimiro ne tunoonya bino ebimmonde ebyakaddiwa mu gundi bye twasoggolangamu edda. Ebyo twasimanga ne tufumba. Naye nga bw'okifumba si na mmere. Kikenenuuka bukene n'osimazzi weekiti. Nemunywa. Ono Musa ono gwe basogolamu mu biso. Oyo Musa twamufunanga ne tumusalaasala ne tumwewamu mukene. Musa matooke gabanga matooke? Gabanga matooke naye ye tebamulya. Ayengera ne bamusogolamu mubisi. So nkulidde mu mbeera ey'okusoomoozebwa era nsaba nnyo Mukama atereeze obulamu bwange. Nsaba Mukama akuviireyo. Saba kuba nfubye nnyo okulaba nga nkyusa obulamu naye bikyagaanye bijja kuterera, I'm very sure. So kati ekitegeeza taata w'omusota bwe yagenda okugusala ogambye yagwetikka n'aguleeta awaka? Yagwetikka n'aguleeta ewaka nga maama we ali lubuto ate omusota n'agulaba. Kati yali aguleese nga gwe mugenda okulya? Saamanya naye nga bw'omanya abayizi nti bagenda mu nsiko okuyiggayo kyasangayo yadde tebakirya kyakola ki? Kyatta. Ne baba tagenda kukirya yakireeta kwegamba bayinanga oba kalombolombo oba gabeeranga malala simanyi naye nga buli kye yasanganga mu nsiko yadde tebakirya ne kigwa mu ngalo ze nga ye akitta n'akikola ki? N'akireeta. Kuba kati neebuuza ogwo omusota bwe yamala okugutta n'aguleeta awaka mwagukola mutya? Mwagufumba ne mugulyamu ssupu? Kubanga omusota bwe bagufumba gubeera ng'ekyennyanja. Ate bw'oŋŋamba nti mwali baavu nnyo abasembayo muyinza obba mwali omusota ogwo ng'ate ne maama wo naye yagulya. Awo saamanya birala byaliwo naye tekyennafunako kyokka. Kyekyo. Kati nga muzeeyi wo Allah amaze bonna okubajjulula wasigalawo naani? Nasigalawo ne jjajja wange. Jjajja wange muganda wa jjajja wange ayala bataata bange. Nasigalawo naye nga naye mukazi mukadde. Nasigalawo awo ng'embeera mbi nga mukazi mukadde naye nga mukwata enkumbi ne mugenda mu nnimiro ne mulima naye ng'agenda akootakoota waati. Olwo baganda bo abalala baali baliwango gyeko ne yafa? Baganda bange nga bamanyi nti mu famire mwabaavu muba nga temulina buyambi abafamire abalala babakwatamuuko ne babaggyako abaana. Obeera musajja bakulekera ewuwo oba oli mu kayumba kafune bakakulekamu naye ng'abaana babakoze eki? Babatutte. Oba abawala ne babafunira gye bakola obwawusimeidi. Kati abo bo baafuna omukisa abamu ne babaleeta mu kibuga ne basoma naate nze saafuna mukisa. Wasigalayo e Butambala? Sigalayo mu kyalo. Kuba buli muntu eyandabanga yalinga ntya simanyi. Nga bakutya lwakubanga oli bw'otyo? Naye ng'ate nze yali omuto. Nze yali asaana okusooka okukola ki? Okuvaayo. Okusooka okukwatibwako. Naye ate bajjayo abakulu. Ate nze neesigala ng'ate ndi mulwadde mu mbeera mbi ate ne bandekayo mu kyalo. Ekyo kimu ku bisinga okunyuma. Kukuleka mu kyalo? Osanga be nalize mu kibuga nabifunye n'omukisa ogusoma olwo. Ogusoma?
tokaaba nalifunye omukisa okusoma ne bandeka mu kyalo abaana ne banvumanga ku ssomero okufa obufi nga yenze gwe bakuba. abaana bakuvumanga ki nga bakuvumira ki? Abaana buli bwe bandabanga banjeeyerezanga nga bapika omukka bebati mu matama nga bayeeyereza kikyendi. Nga bayeeyereza kikyendi. Nabeeranga ku ssomero kwaliko omusomesa yali anjagala bali bamuyita Master Kasujja, naye ng'ebyoku ssomero ebyokukwagala bikomaawo. Kasita ova ku ssomero booti toyina gwe oba ogenda kuloopera nti gundi yankoze kino yankoze kino nga bato banno boobeeramu. Nze waka nakula nga abaana abalala bali bulungi nnyo kuba baayinanga bazadde baabwe babagulira engoye babagulira engatto, naye nga nze n'okugenda ku ssomero mbeera ntambuza bigere mayinja ne ganyiga. Biseera ebyo waaliwo envunza nga ziruma, wabeerangawo envunza nga ziruma, envunza nga zikuluma eno yonna yonna ku bugere ne zirumayo, naye ng'omuntu tasobola kukwatibwa kisanta kugulire ku ngatto, tasobola. Era nga mwana we bw'ateekamu buli kimu kyayagala, bwe n'ogenda ku ssomero olusinga tolina kyakulya enjala n'ekuluma nga gano amawolu abaana ge basudde ago ku ttaka nga gwe golonda n'ogenda newebuzabuza n'olironda n'olirya nange nga wakulira mu mbeera mbi kane Mukama yali nnyambye nankyusiza ku bulamu bannange. Mukama yali nnyambye nange nembeerako n'ekyange nga nange nyina gwe nsobola n'okuyambako. Kati ku ssomero abasomesa bo baali bakwagala naye ng'abaana tebakwagala? Abasomesa si bonna. Abamu baali banjagala era yali asinga okunjagala yogwe nkugambye Master Kasujja yalinganga njagala nnyo kuba nabeeranga mugezi, naye kyasinganga n'okundeetera okundistructinga bivumo nakunjerega ku ssomero nga bakujereka. Ebigere byonna bigegedde envunza, toyina ngatto, bw'ogenda okukyala oyambala yunifoomu ey'oku ssomero ate. Nga bw'ogenda okukyalako awantu oyambala ogenda kukyala oba waliwo emikolo oba nno mugenze ku mukolo baga oyambala yunifoomu y'okusomero. N'oteekamu yunifoomu n'otambula ng'oli mu kagere n'ogenda. Banno nga bo bambadde banyumye banekaaneka. Era neebaza nnyo Sipaayi, neebaza nnyo muganda wange olwo nti olwandabe nangulirawo engoye. Nakugulira engoye? Wali kye weegomba mu bulamu bw'ofune ku lugoye lw'oyambalako? Okusookera ddala nga neegomba nange omuntu okuwulira nti nnyina nfaako. Okuwulira nti nnyina nfaako, omuntu n'agula ekintu n'akimpa. Kati jjajjaawo ye aliwa? Nkomye wano mu kyalo ng'oli ne jjajjaawo nga bazadde bo bafudde. Jjajja wange naye yafa. N'osigala mu nju wekka? Nasigalawo awo n'abantu anti era omuntu bw'afa nannyini nnyumba tosobola kubula bagibeeramu. Naye nga bo tebaali ba luganda lwo? Tebaali ba luganda. Bagibeeramu ne bagibeeramu naye nga bakuuba okufaako obufu. Wabula omuntu eyajja nannunula yali omu, yali senga wange muganda wa taata wange. Yajja nannunula nga nze sibeera na mu bantu. Njukira olunaku lumu oyo omuwala yali ali waka ewa jjajja, kameramaani n'ajja balina lunaku lukulu. Nga bw'omanya abaana oli awo ozannya otambula, kameramaani nakuba ekifaananyi waati. Omuwala yagenda okulaba nga kinkwatiddemu, yakuba nze. Lwaki kameramaani yali tamugamba aveewo? Yakuba nze, kiri kyajjanga mistake.
nti bali mu kukuba nga omanyi abaana naawe oba oyagala olabe naawe oba oyagala olabe mwala yakubanze naye mu kaseera ako senga yajja n'anzijayo eŋŋenda era bwe yanzijayo n'eŋŋenda ewuwa we natandikira okusoma kati awo natandika ate okulabira ddala ennaku yennyini nnyini etya ey'okusomero ey'abaana nga bakuvuma ng'omwana asobola okujja n'akwata ne penso yo n'agijjako ku kifuba n'agikuggyako ng'alaba gwe tolina mugaso ng'alabira ddala tolina kyogenda kumukola oli mutono oli munafu nga tolina kyogenda kumukola ate nga ne bawawabira ewa tikyagamba gundi nja kukuba ne bikomaawo kwegamba wakula olaakinga laavu eri ey'abaana n'ogenda okukula nga mu butuufu bwekyawa era mu butuufu nze nakula neegomba omuntu just kuyita bwisi kigambo maama okukiyita omuntu okyegomba nga nkyegomba nange ntuule mpita omuntu nti maama mugambe nti njagala kino muloopereko okwo nti gundi wuulya nkoze waati naye tekyasoboka banne omuntu aliko obulemu aba talina musango naffe tulinga mmwe leka kundaba ate notandika kunsosola busosozi tondaba nonsosola kuba bwe bakusala omusaayi gukuvaamu nange gwe gunvaamu abaana gye bali eyo abatasobola kwogera ne bawulira mulanga gwabwe gye bali eyo neereka nze mbayisizeemu eddoboozi bannange naffe mutulageeko nti mutufaako okwo mutulageeko bwe nzija nenkusaba omulimu siraba lwaki obeera ogunnyima kubanga ndiko obulemu ng'ate ow'amaanyi agenda walinanyakula ekintu ky'omuntu nga yamanyira kubba bubbi naye nze ate omunafu golabira ddala alaakinga okukola nga nkwagala ate nonnyima omulimu olw'okuba ondabyeko obulemu ku mubiri gwange olina yeeyakumma omulimu bangi bazze bakumma emirimu kale awo tujja kutuukawo so kati jjajjaawo n'atuuka n'afa ne wabawo abantu abayingira mu nnyumba kati gwobeera otye senga wo oluvannyuma najja n'akukima senga bwe yakukima yakuleeta mu kibuga senga bwe yankima era yantwala mu kyalo kiringanga kuva wano n'obuukawo mayiro ng'emu n'ogenda wali ekitebe kyalo so kati ova otya eyo okujja e Kampala okujja e Kampala nalina mukwano gwange omanye 10 terikyawo nalina mukwano gwange ye yabeeranga ajjako okwo mu kibuga ng'ajja n'akola n'addayo kuba nti musajja wattu kati yafa n'okufa motoka yamutomera n'afa naye ng'oyo omusajja yeyanfunira omuntu n'aŋŋamba jangu ogenda kujja wano ensangi kufunidde omukazi ogenda kujja otunda ennyama nenninnya bulungi nnyo nenjja mu kibuga bwe natuuka ew'omukazi olwantunulako waati n'agamba togenda kusobola kukola yaŋŋambirawo togenda kusobola kukola nemubuuza maama kiki n'aŋŋamba togenda kusobola era akuleesa ayonoonye bwonoonyi ssente zange ngenda kwewaayo nkolera osi nengenda kuwa transport eddeyo mu kyalo naye nga ne mu kyalo gyenva mpulira nkooyeeyo nga natuuka n'okweteekamuko ku mugwa ng'oyagala kwetoga nettebwe siwe ku nsi nandaba buli kimu kigaanye nandaba buli kimu kigaanye n'abantu tebakwagala tebakuwa mirimu mulaba bye mukola abantu social media omuntu najja nasaayo ekifaananyi ne mudda mu comment section ne muvuma
ne muvuma omuntu okubula okumutta. Yeno ye state gye mutaddemu bannamu abalala gye bali tebasobola kwogera. Gye yakulira tebamwagala ne ku social media gyazza ababuulira ebimuluma ate nammwe musazeewo mu muvume. Tokaaba mukwano. Weekyawa obulamu n'owulira ng'oyagala kwetta. Neekyawa ne mpulira nga njagala kwetta. Bo baganda bo waddamu n'obalabako. Baganda bange mbalabye enkuze. Tandika okuddamu okubalaba. Netuddamu okukwatagana mpola mpola. Ng'abooluganda. Najja mu kibuga mukwano gwange nantwala ew'omukazi, omukazi yangoba. Nakutwala ewa? Yantwala ew'omukazi okukola. Omukazi yangoba. Oyo ow'ennyama? Yangoba. Kati noddayo mu kyalo? Naŋŋamba togenda kusobola kukola. Nafumiitirizawo nti neŋŋamba bannange nkoze ntya. Ne nninnya takisi mpaka Mpigi. Bwe natuuka Empigi naye neŋŋamba nedda. Bwe kuba kusula muwala nja gusulamu naye sigenda kudda mu kyalo. Sigenda kudda mu kyalo. Kanzireyo bwe kuba kusula muwala nja gusulamu. Naye ne nkwata ekkubo. Waliwo awo muzeeyi waffe ali awo Nsanje. Mukulu wa taata waffe. Ntandika okubeera awo. Nabeerawo okooka akaseera naye ng'era olabira ddala abantu tobajjaamu. Bakulabira mu kifaananyi kirala. Nga bakulabanga ki? Nga bakulaba gwe ng'atali muntu? Nga bakulaba batya? Kuba nze ndaba oli muntu. Olaba famire ezimu bw'omubeeramu omwana aliko obulemu. Baba bakwekaanya. Abasinga obungi babeera bakwekaanya. Bamusosola. Bakwekaanya. Njukira waliwo ne muganda wange awo omwana wa taata wange oyo. Lunaku lumu yaŋŋamba wano si wa kitaawo. Yaŋŋamba wano si wa kitaawo. Wandibadde mugezi n'ogenda ewa kitaawo. Naye nga jaŋŋamba okugenda n'ennyumba ennyini yagwa. Tewakyaliwako. Mu kyalo. Tubagamba muveeyo mwogere ku bizibu byammwe ebibaluma eri abantu mulowooza nti twagala kubalabisa. Buli bwe weekuumirako ennaku ku mutima n'ekutuulamu n'ekulemerako. Beebo boolaba abantu ng'ajja ku social media n'avuma omuntu n'amukola bw'ati nga takyatya ng'awulira yeekyawa ekisembayo. Banaye temwekyawa. Talk about your lives. Mweyogereko. Teri agenda kujajinga. At least say something. You know, ekintu kikuve ku mutima ofune emikwano emipya ofune obuyambi olaba oba osobola okufuna okuyambibwa. Nga bwe ntudde ne Ruben. Erinnya lya Ruben lyavaawa? Ruben Montana. Ruben liri ku linnya lyange. Ate Montana nina we nalijja. Walijjawo? Nina akafirimu ke nalaba ne kankwatako nnyo kuba kaalimu omwana ng'ali mu kikula ng'ekyange. Nga ye Montana. Neweetuuma Montana. Tuuma Montana. Kati amanya g'amatuufu ag'olumbe eggwanga? Bampita Reuben Nkwanga. Reuben Nkwanga. Badde ngamba Ruben Montana oba muyimbi oba kiki oba walijja ku ki? Eky'obuyimbi era. Oli muyimbi? Ndi muyimbi lwakuba nti nali nkyabuliddwa connection nakakati era nkyabuliddwa. Ey'okuyimba Nkyabuliddwa. Naye ng'olina ennyimba? Nina ennyimba kuba mpandiika ate era n'ennyimba. Nyimbiraayo kakayimba kamu ke wayimba. Era ezimu gye zirina zirikodinga. Wazirikodinga? Wow, you're very creative. Nyimbiraayo akayimba kamu. Kayimba akamu bakayita Nsabo Nnyambe. Era kayimba ako nakayimba nakawandiika nga ndi mu ttooyi. Nalinga nkola ku ttooyi. Ku ttooyi? Wali okola mu ttooyi? Nalinga nkola ku ttooyi. Nga bana basoloza ssente mu ttooyi n'osiimuula? Waliwo akayigo. Ttooyi yaliko akayigo.
alusobola kutuula eno wabweru ng'olina kutuula munda mu kayigo mutoyi mwennyini nofokasinga nawandiika akayimba kano ng'amaziga gampitamu nga mpulira buli kimu kigaanye nga ninga Mukama gwe yatonda okubonaabona ku nsi kuno nga ninga nze atalina asobola kunnyamba. Kati ofunye entandikwa abantu bajja kuyamba. So kayimba kano bakayita nsabo nyambe. Nzize gy'oli sebo omulwanyi w'entalo buli kye nali nnyina kyange munange kyonna kyazaawa fuba nnyo kubyerabira zibiriza amaaso nyimirire kyokka buli bezibiriza abe nti munange ng'amaziga gayiika nnyamba. Bannange akayimbako ka gospel kalungi naye kajjudde ennaku. I'm so sorry. Omwana bannange akaaba buli kiseera. Omwana akaaba simanyi oba nsobola okumalako interview n'ono omwana kuba bannaye omwana akaaba. Nze nina omwana omulenzi. Bwe ndaba omwana omulenzi ng'ali bw'ati mpulira nga n'ebyenda byagala kunvaamu. So earlier today twasoose ne tubasinkanako ng'ali ne Spy newankubadde babadde bagenda mu ddwaliro. Details ngenda kubeera nzikuteerawo Spy gwe mbadde naye olwaleero ne Rauben ono nga tetunaba kujja wano okukola interview eno. Era abadde ali mu kunyinyonyola ku bya ddwaliro. Simanyi ennamba y'essimu ze nayo singa waliwo omuntu abeera ayagala okuyamba. Sizze nayo kati teriwo wano. Ogirinawo ku ssimu? Kati sooka ombuulire mwagenze mu ddwaliro? Twagenze. Ne bakukebera omumwa ne bagamba gw'abaaki? Bankebedde omumwa era nnyonnyodde ng'abasawo bizibu byakutegeera naye tenategedde kiri kimu nti kisobola okutereera. Osobola okutereera. Osobola okutereera. Naye nga Spy ye babimunnyonnyodde. Spy abimanyi. Bajja kubikugamba. Kale kati ngenda kubeera nnoonyako ku Spy naye mbadde nsaba otusomereko ku nnamba yo singa omuntu abeera yagadde okubaako n'obuyambi obw'enjawulo bwakuwa tasobola kugiraba muwe essimu. Ennamba eri 078 96 93 33. Gibaddiremu eri 078 96 93 33. Naye nga neeyanza nnyo bambi abantu abambeereddewo. Kati bizibu ki by'osinga okusinkana mu kiseera kino? Ebizibu byensinga okusinkana nti ebizibu byensinga okusinkana bingi. Ki ekisinga okulu? Yadde nti sajjala enjagala nange njagala okulabikako obulungi mu bantu. Ntuuke enseke ng'olaba kasimayiro kavaayo bulungi nga seekomomma mu bantu. Totidde kukolako surgery? Okukyawe kuli naye ate sirina kyakkola. Oye balina okugikola. Balina okugikola kuba nkyagala. Then ekirala kyenjayanira mu bulamu kwe kubanga nange nninako ke nnyina akange bannaye bannangidde. Bakulangidde? Bannangidde. Mbuki? Anti kati abantu abaffe abamu balina naye kati nzijjukira ennyumba eyaffe engeri gye yalimu, ennyumba ey'ebisanja n'ettaka. Walayi nkubamu akafaananyi ne ŋŋamba Mukama nze ngenda kubeera ntya. Naye kati sooka oconcentratinge ku ky'okukolako surgery. Bwe banaamala okukolako surgery ojja kubeera olina smile ennungi nga bw'ogenda okusaba omulimu ogufuna. Nkakasa ne bino ebintu ojja kubyetuusaako. Nkikakasa bulungi. Okitegeera? So kati sooka essaawa eno kakkane tusooke tulabe surgery enaatambula etya. Bwe banaamala okugikola nja kuwa omukisa okomewo ogende ne ku TikTok yo ku platform yo oyongere osabe abantu ki okuyambibwa. Then ekirala wajoyininga di TikTok?
TikTok nalina mukwano gwange oyo ye yaŋŋamba kuba yawuliranga nalinga ntera okuyimba kati nawulira naŋŋamba naye ng'olina eddoboozi eddungi lwaki totandika okuyimba ne mugamba nti munneesiina connection kati naŋŋamba naye osobola okugulawo TikTok n'otandika okuyimba mpola mpola n'otandika okuyimba mpola mpola awo wennyini we natandikira okukola ki okuyimba okugulawo TikTok era natuuka TikTok natandika okugenda ku TikTok nga emu yange yakuyimba naye ng'ate nina obulumi era nga bennyimba ate nzijjamu maziga nga gatandika kulukuta I'm so sorry about that. Kati essaawa eno obeerawo oti? Essaawa eno nina akalimu kenkola. Kola mulungi. Ndi security guard. Nina omuntu gwe nkuuma atwala baana wabweru. Mukuumirako hositeero n'abawala ababeeramu omwo. Netuyambagana mpola mpola. Oyinamu ku bikonde ebiwera? Olaba kujja bwese kobadde tompona nze obadde tosaawa kumpona wankaabiza dde amaziga nga toyagala yadde n'okusekamu. Oyinamu ku bikonde ebiwera? Oyinamu kumpi? Obwa security guard obukola otya? Mukama yannyamba buyambi. Oba oyina b'okola nabo? Nina bembeera nawo. Bemukuuma nabo oliwo wekka. Bambi. Bantu bangi nga omanyi hositeeri ey'abawala. Bo tebakusosola? Oba tomanyi? Ekitiibwa nkiddiza Mukama naye sirabangawo okombeera nankubadde kale mubaamu era abantu abamunvoola naye nga Mukama abadde akyannyambye nti tukwatagana n'abantu bange. Okay. Kale bambi kankusabire Mukama Katonda akuviireyo yadde nga sho ngikoze budde kiro nabadde nina okubalinda musooke mmala okuva mu ddwaliro tulabe ebigenze mu maaso mu ddwaliro. Munzikirize mbateremu Spy yakwasaganya ensonga y'omwami ono munzikirize tugende tusinkane Spy akwasaganya ensonga y'omwami ono ate tulabe ebyobulwadde bw'omwami ono biyimiridde ku ki. Nayenga nga tetunava ku mpewo bambi njagala okwebaza Uncle Abitex. Uncle Abitex. Webale nnyo okunga abantu. Webale nnyo. Sina kye nsobola kuwanga nze naye mmanyi ojja kundaba. Ajja kukulaba. Ojja kumanya kiki. Nina okukasalamu ate mutaaginge. Webale nnyo bambi. Mu bantu bonna era wavuddeyo n'ogamba mu butuufu kino kirina okukolebwa. Olabye Katonda wayamba abantu. Nayanza nene. Kati TikTok yiyo yakuguliddewo ekkubo ogenda ku surgery. Nayanza nnyo ako Abitex. Mukama akumpeera omukisa era akuwa obuwangaazi. Nayanza nene. Amiina. Bannange obudde butuzibyeko mutukkirize tubasiibule. Naye nga sinabasimbula njagala tusooke tusinkane ku Spy owa Changing Lives yakwasaganya ensonga y'omwami ono ate tube nga twogeramu naye. Ono ye Spy buuza ku bantu. Lamusiza nnyo abandaba abangoberera Organization Changing Lives abalabye ekitambula naddala gwe alina omutima omuyambi kuyamba tekyetagisa kuba na sente nnyingi. Ebiseera ebisinga bwe tugenda gye tugenze naye nga tugenze kuseka n'abaana bawa kasimaali soka olina alina omutima oguyamba kwatako omuntu n'akatolina namusizanira kati gwe wasinkana otya n'ono omwami ekike olaba mubyembeeramu naawe bisanga omuntu mbeerayo kati nze ndaba kagundi katambula ka vidiyo ndaba bali mu kuseka anaasomyo n'ebimugambikire olwokomenti nagifiininga oli yagamba ti naye Katonda ddala naye atonda abantu noono yali mu kifaananyi kye animagi baanaagamba nti awo yalabika tava kunkoola
balowooza ataddemu ebikoola naye kati ono tamaliriza kulya n'alyoka comments embi nze muli nawulira manyi okubanga olinga musaza akuyisenga ngamba naye kati ono tatya yetandisa ati owandiika kino ekintu nenkubirawo ono omwana essimu namunoonya nnyo neŋŋamba oba aliwa kamunoonya yali Butamba nemugamba kyetagisa kyottuuka wano nemugamba okukwata transport ekisobonga simulabanga nako ngendo tuna vidiyo ze zonna zonna akaba mukaadi oba omuntu ajja nga just trend kijja buzibu ogamba content wange yagwa kukaaba kamba kaabirire omwana ogenda tula vidiyo zonna zonna nga akaaba ng'olaba amaziga buli lwakaaba banayisinga sina filita engamba kamunoonya kwe kumunoonya nemusembeza kati olunaku oyajja amanyi ku kizimba wenkolera wentera okubeera manda mukyuzite munange ajja mulagiridde ekyamazima namuyitako nga simanyi nti ate gwekola kiyali mu kujja nalowooza oba bano abali mu kuzimba ku kizimbe just ayitawo alina gyalaga ekyamazima nga muyiseko ngaenyambala ye n'enfaanana ye ekike nawulira nga nzigulira ajjukira vidiyo akwataza wano zokka tomanya kikyalina wansi ekike nalinamu akasente amutwala nemugamba kikyusinga okwagala manyi njagala nnyo abantu mbagamba okuyamba ku muntu naye nga nina kyendandiseewo angezaako nnyo atist nfune kyeninawo so ekike agenda mu shopping nemugulira ku ngoye katuba tutambula kakugamba ekintu aŋŋamba naye kati nange so like nga bano nakeera ku makya natusasawa mwenda nga kagereke tegaddugadde nga bwatyo bwagamba nga tutambula kyankwatako saamulaga nti ngenda kikola mugulira bisaano byayagala ne bustokisi kayamuganga nga tukijja osinga okwagala puma yabeeyi nayenga kanji mugulire terina oba mbigambe bantu naye muli kikenakwata emitwalo gyayana mu musanvu nomuteeka mu shopping ate nga teryakimanyi so kwe kutuuka neŋŋamba naye ngenda okulaba yamvoice amunoonya yamvoice kenyini nankubirako naŋŋamba njafuna appointment challenge ya baby yanga agenda kutegeeza timu ya competition so aptics naye naateekayo neŋŋaba ne mukama katonda tekinankubira ku simu nangamba mutabani oliwa twogera era yesterday namu meeting wow that's nice era naye ngaali so happy naye ali omu ng'agamba naye kola ekisoboka kyonna kozesa emitimbagano gyaffe omuyimbi atasobola kukwata mu nsawo oba artist oba tikitoka yenna singa akola nga kyokoze we have numbers tokwata mu nsawo oluusi naye muwe platform ogaye banaye followers muyinza okuvamu ayinza omuwayo ekitwalo oba ekyebiri so kutuuka wano webale kumuyamba nakuyamba abalala betutamanyi lwakuba yatiikidde okukwatirako ku balala siina ogwo omutima gwa mululu nti nyamba omuntu omufiirako but I give the little I have to the people that need to use it banayo no gwe tuli naye ye Mission Changing Lives aka Spy yalina omwana ono kati in his life yonna abadde tagendangako mu ddwaliro ye abadde ne mentality nti Timba ye yamuloga naye ebiseera ebisinga olaba ekike tukuze ebiseera ebisinga oba owulira abantu bakugamba nti nebadde entambula awantu wotasuubira nakuba na sipiidi empanvu emotoka nenga mu ngalo negweri n'omubuuza walabye eki tinalabye Timba so ebyo byonna basinga abantu babiri kituufu laba obeera mu nyumba tuli awo linagamba nti bana mu nyumba bwe nyingira nze nina kyendabayo naye gwe bw'oyingira toyina kituufu so ebiseera ebisinga oluusi teyalina Timba nga ye just yatabusi kintu nga kyagira mu kifaananyi kya Timba olibaawo abantu babiri nze olaba nina stories ekike wange commission eyo abaana benkwatako
nkikola nga nze ng'omuntu n'ekike abaana balina stories z'otuwako n'ogaa n'eddala ensi singa bino ebimanya gweye olina kyogeddeko nti omuwala yeegira n'agaa nti bana esiina kabina biki naye kenyini okyogeddeko gwe nakyogedde nako nti ebiseera ebisinga twejajinga naye nga kyewejajingako banaye waliyo abantu abali ebyokusinga ng'abantu bali bubi ekyandeetera oyamba abantu wenamala sinya yange ya 6 nga nvudde mu kyalo saddayo nagamba kanyiyo obulamu mu mikuta eyo mu mbeera yonna naye olaba nga at least katonda tumwebaza strangers abantu bootasuubira ab'amaanyi wano mu Uganda olaba nga akubira kasimu akutwala nga wa Buganda akuwa respect of what you do. Kinsanyusa nnyo ng'omuntu tanfollowinga lwakuba nti muzinira bulungi mu challenges but is following off what I do. Kimpanyisa nnyo ekike nyina Ruben omulaba kyalimu nina abantu abamu akuba nti kati yeri open ekike nyina abantu naddala abaana benkwatako nga sitoyi tosobola giteeka ku mutimba nga singa akula enkya n'agisanga omutima we gubeera gumenyisa ayinza n'okuwewa obutwa n'agamba banaino gye nali kyekyatuka ku maama wange ne taata wange ate aliko okugamba kyaleka nange bye nakusikira such things kati oluusi obiteeka nebeera so private naye nga people go through a lot. Okay, so wamwagenze mu ddwaliro abasawo bagambye ki? Nagezezaako nnyo banayindoza maze naku ziringa 3 kikenyeeze mu ddwaliro eryakabi wano mu Uganda nga kyenfa kutegeera ki ekiruma omuwala kyali bisinga nze banakwata ku baana nekiro balagenda mediko ey'amaanyi eno ogenda ebiseera ebisinga gwofa wofikwata ku muntu asobola okufiira mu ngabo nga totegedde naye nga ate singa ensobola ogitegedde omanya nti bulwadde kino nekino nekino nti okena nkwatira wano ono bamukuba empiso oba kammute wesisobola ga naye okusinziira ku kya Nsambya Mengo ate nga kino expensive nga tonanafuna treatment naye awo consultation oba yalumya edda 10 7 twagenze nabasinga abo badde batugamba twagenze wa Dr. Emma wamannyo tugenze Mulago Funyera abakulu tugenda malwaliro wawala bana yetwagenze mulwaliro HK kati bagambye ki okusinzira ku kiriyo omuntu ekimenti n'enjazibala okusinzira ku kiriyo agenda zazino jembadde nayise okusinzira kati kuba twasoose Nsambya twagenze Nsambya naye wenyini kwakwebuza St. Francis Hospital. St. Francis Kino kyabadde kisikaani oba just consultation? Kino kola sikaani basookera manyi. This is still Nsambya. Nsambya naye onaona went Nsambya eno ye scan request form. Urel Dental Clinic. Twagenze naye nga buli wamu nga buli gwe batusindikako consultation tekoma eri gye basoose mulina okweyongerayo bategeere oli nga tonagenda ku kirala osobola okusasula za consultation. I know. So this is Dental Prince. So bonaona we twayise okusinziira ku lipooti twafunye okusinziira ku lipooti gyetwakafuna n'okusinziira wedda kyenjagala omanya n'atereera oba tumuwejja support bagambye ajja tereera sajja tebagenda mukolako eno zigenda kuba 2 osooka omulo bino ebyayitamu bijjajjayo era bagamba okusooka sajja esooka naye namanyi kugenda kimugamba bamukoledde kuba ne gano gaalina tegali kuno mugakutuka tukulaba lwagakutuse n'ekinya nekigendawo tulage just Katonda ajja tulagamu oba tujja teefunga ekifaananyi tulabe then omusawo twetaaga agenda kuba naye atugamba process nga balina okutambula naye okusinziira ku nze kuba siri musawo naye ku kyeyakatugamba olumujjako ebyo ebintu byonna nga bivuddemu shape ekomyewo then balina omufunira amanyi
organ ag'enkala bamukola surgery y'amannyo naye ng'obwedda kyetwagala omanya nti anaatereera nosinzira atuuseko ekiko n'amalwaliro ge twesiga wano ag'amaanyi ge tulabyeko ge twayiseemu abasajja netuga atereera waliyo nasinga ono so awo wetuli sofa era wetwavuddeyo neŋŋamba nti tukoze tutya okuba nga tutegeeza ku nsi wakati mbadde maze okkiriyagirirako waatu wazitanga yonna gezaako kino ekintu kyetaaga ssente nga meka wamu gundi esooka sajjala esooka egenda twala zaade miliyoni 9.2 ate eyokubiri eyokubiri webakugamba I think it is better ne basooka bakugamba n'eyokubiri n'omanya ssente emeka ezeetaagisa wamu kati lwaki ekike tuli open tulina kuna batulaba badokita no I'm saying kubanga ezo ssente bwe zibeera zonna teziriwo n'osooka n'okola first surgery tekibiremu obuzibu nga tonnabakola second surgery yagambye surgery eyokubiri nti shape bagitereezezza baatagula bakaki akasigaddeyo kalako katonotono so siga kuddamu kutematema manya kujjako paati awo baba olwedde bamutaddemu n'amannyo amannyo gwe batugana era alina osooka n'atera abemumu w'amannyo naye okusinziira yaŋŋambye sajjala eyokubiri ebeera soki ekyo yaŋŋambye taswayina kyemba njagala omanye zit so high okusinga ku kino aŋŋamba ebeerako wansiko era newali tugamba nti just account ye ebeerawo you deposit then bakola ki batema kuli tell them where to deposit so far what we had to do is creating the numbers specifically nga zone kino weven etambula bakigambye ekike kino lwaki tukireeta nnyo mu public tulina kuno abasawo olusinga n'ekyobusawo yakivaamu akola kino naye nga ategeera buli ekitambula osobola kujja n'omugamba dento nti yakiro ng'omusawo la yatulimbye that's why we have to come here era n'oli waba akikubamu ebituli atusolva wano netugamba akatugende katujjeko ewoono era kyetwakoze tubali twatambudde tugende wona atusindikewo nti okegwogamba otya nti ogenda okulaba nga gundi yemu kuba mulago private eri so expensive than membo abasawo kuzira ku kibatugamba tengera abasawo basukamu basatu specifically bali mu kiri tugamba nti okay ifumenga eri somehow cheap ate nga noyo olira yanti y'amaanyi then we can do so natugamba kwezo sente so long as tuteekayo ku deposit atandikibwa kumukolako in 2 weeks ebiwondo biba biteredde kyeyatugamba ekino kiba kizeewo akasabe Allah ateekemu baraka okay so kati which numbers so far these are the numbers I think you will pin them up. Yes, please. 070 82 666 95. Waliisomye zino enamba kuba zizo sagala kiba kirungi ne bawulira nga kiva gy'oli. Those is the numbers man extreme naye nga nyongera okwebaza bannange ekiko tubale kujja kino kyokoze singa buli omu kyakola like ku namba buli omu gyalina kubaako bali aiso yanga they are willing to give they are willing all of architects have is willing director sozo nga tanaba tebinana ge yagambiddewo no oyo omwana kino ekisoboka tulina mu platform ate tulina okugezaako kimu nange mama Fina of course mama Fina ye mbeera nga zino tabulawo era olabira ddala nga ebikonge byonna kuba kati kasita obagamba what is on ground so nti bangi badde bagamba twagala muwa support tuteeka mugaba naye kiba kirungi nnyo musooke mulindeko manye kitayi tugenda kukola ki kino kyekidda it's business we do business for him wedda manye nti kiyinza obutasoboka neŋŋamba if kisobose then we can do so tutuukize ekirooto kye naye mwena abalaba Reuben tubategeeza nti singa mutwegattako ne tugatta amaanyi tulina agenda tereera tulina ekyamaanyi singa twekwatako ffe nga ffe ekyamazima wikaani kale bw'oba tosobodde kufuna Reuben oba Spy okyasobola okunoonyako nze kennyini Hadija Kigozi nembeera nga mukutuusaako enamba yaffe ey'omukutu ebeerangawo nga bulijjo osobola okunoonyako nja kubeera mukutuusaako bulabalamba weebale kukola mulimu gw'amaanyi
nayo n'atusabira ne benkolera bamumiikiriza oba oli awo omunayina okuduka abantu babadde bakimanyi nti nno you're the person behind tengetenge abamu abatono naye tovaayo okwerabisa naye singa yalinze kigozi ndoza singa mbuukira mu bbanga nga mwensimye abantu abalina omutima nezimu ku successful stories zenyina muli zempulire ngamba kuba zinera batengetenge nga wakabi naye nga abazadde bagala tebafuna sente nga wakabi naye ngaolaba you need to give me that story so it's a long story olabye abazibu kati ate waliwo story ye Dubai I swear is so emotion okwasa bina ensi ningi tujja byogerako naye twebaza Mukama nti mukyagenda maaso ekintu kino kituukirira paka kati kamuliŋŋanze owulira bulungi bampulira bulungi nti successful story engeri okuva eno mpaka eri ye mwana muyitako nno ne bankyajinga akasente nenzija ne batabiposta nasasudde sente nga mulesa koza abaana bange bali bagala mulabako namuleeta ku mission changing lives eyo kindi nnyo ku mutima naye namusonyiwa eyakikola ndowooza gy'oli kati wejjusa kubanga sipayi yeeyongera kudda mu maaso tadda mabega si byakwerabisa nnyo nnyo kiri nti kiwedde era basinga tebamanyi nti tengetenge kalega eddwaliro limaze okuggwa njagala okikkirize nti Reuben yeetaaga emotional support okuva eri abantu naawe kennyini amukutteko nti already mu mutwe gwe yamanyi tayagalibwa so he needs to be loved, he needs to feel like omuntu nti kuba akaabye ennyo bannaye nekwira ennaku ng'enkutte nze bane mayita aseka era kana akasembyeyo ke ngenda okusala muteke ku TikTok tugezaako nnyo musanyusa namuteko kwa Arena Mall it was something ngalinga ali mu nsi empya that's amazing taking to restaurant alaba ku lift nga tuwezi kati nkuweeki supermarket gyeyasosa okuyingiramu Carrefour aga what kati nze muliki ebintu ebitonotono ebisanyusa abantu mbigamba nnyo abantu kati juzi nabadde nkola nga buli alina olugoye lwayambalamu naye nga lukyaliko tolusuula sasiro tumulaine yesse n'okutta abantu engoye ezo muzituwe tuziwa abantu abazeetaaga ku ngoye ezo HK nakuteka ekisawo n'enkiwono mala engoye zimutuuka ekifa nakitegeera naye omanyi nga waliyo abantu abamu just tebali mabanga mbe tebamanyi kalulusi batudu kinyambye ntya tekyetaagisa olusente nyingi kuyamba muntu namukwata kati ekikozi omanyi kyokoze kino ekintu kinene nnyo platform yo nene nnyo atuuse wali amaziga gakabye ng'akulabye naye ng'agamba naye agenda kujja konza ajja koza akulaba ajja ate nno nkedde